kuba Uganda badde mu kudibagibwa ono bwafugayo ennaku zimanyizi nkaaga mu ono bwamujjako ono bwamuwamba ono bwamujjako ono one babadde bannabyabufuzi Obote yali omukyasi naye yadibaga Uganda nga mu ntandikwa actually yasima omusingi gw'okudibaga Uganda Obote nga twakafuna n'obwetwaze n'atutuula mu jjunu yali munnabyabufuzi naye ate n'abajaasi bano baamini ne banne bayita including General Museveni nga tannawamba buyinzi era yatabangula Uganda yagitabangula kuba singa olaba interviews Obote is accusing Museveni okubanga atabangula government ye oba you get the point tengamba. Let's first take that nti fine yali alina kyalwanira, that's okay, naye bwe yali nga tannakifuna yali mutabanguzi waki okusinza kuba ali mu buyinza ekitegeeza nti bw'otunulira Amini General Museveni omujasi kyawo omulala yatabangulabangulamu Tito Bazili kati kyembadde nnoonyaamu kale Museveni mujje mu equation wedda nti ndakobedda ndakinga abajasi kwe kumusika yena ati nenfunye Lutwa nenfuna ne Baziliyo Lutwa n'Amini abo bajasi baatabangula Uganda naye tulabye ne bannabyabufuzi the civilian nga nabo baatabangula Uganda. Nze bwe nasinzidde okuleeta omulamwa guno ndabawo discontent wakati w'abantu bano ababiri ono bwaga nti the security forces will not allow bano bamvuga nga bali mu kuloota reforms kankuzise ekigambo ekyo kwatalabye byo nga tebiri na realistic nga bali mu kuloota electoral reforms ndabawo obutakwatagana buno bwe bunaakula eri mu maaso gye tulaga nga ndabayo ekizikiza Haji Umar bana babiri batakwa abajasi ne ba political players ba civilian. Haji Umar otunulira kiri mu Sudan. Yes. Otunulira amawanga agatabanguddwa. Security number one priority mu nsi muno. Omuntu atalina element ya military science. Ati golese byebwino mbadde mbyewaze mu West Africa. Yes. Abasinzo kutabangula West Africa awo nabo bagikolanga Uganda yangaga bwebi ona abaya akatolo ne bamuwamba bajasi be babikola kakubulira kino omuntu linda koma haji linda kunja kwacha nja mukulu katumba yakerera kano omuntu nakugamba mwite Polo mwite yaja ku think tank yali member parliament era yali lawyer wa Charles Mjojo bwe yaja mu Uganda ku think tank yali mu Serena Hotel kabako baganye birozo yagamba the misfortune Uganda ever got is to get Obote as a president. Ekisirana Uganda kye yali efunye kufuna Obote nga president kakati omuntu yavaako obutwa bonna yali civilian. Era omusajja eyawangaalako ku myaka 8 n'atereza n'ebyettaka teddegrali mu form yali mujazi. Amen. Naye yabulamu ekintu eki teyalina combination. Yali mujazi ng'alina military science ate nga economically nebino ebirala nga takola kitalina. Fekye tugamba beera ne military science ne political ne economics. Oli graduate obutu eyo omuntu wa bulijjo. RCC Nkuru Katumba. Uganda ogira is there light at the end of the tunnel? Botunulya bino byonna vulugo ono beda bwe tuzanyiramu wano wetuli. Either misinterpretation tubitegedde bulala oba tubitegedde, but do you see light? Of course there is light. Ekitangala kiri mu maaso kubanga ekyo ekibuuzo kyasalibwawo mu 1995. Yes. Bwe twafuna constitution empya ng'etuwa obuyinza okwerondera abakulembeze buli luvannyuma lw'emyaka 5 kati kiri eri bannayuganda okusalawo era muzze mukiraba nti ebigambo bisobola okwogerebwa. Osobola okwogera nti Haji Umar simwagala ku radio Buddu naye nga talina capacity emukola ki sigogaba emirimu ku Buddu kubanga kati abantu bannayuganda kye balina okutunuulira nti ebyo byonna bisobola okwogerebwa naye nga tonnaba kuva wuwo kugenda wa muliraano gusooka olabe kiri mu kitundu kyo. That political question was answered by the Constitution of 1995. Ng'etuwa obuyinza nga bannayuganda okwesalirawo omukulembeze gwe twagala. Era nditako mukulu Katumba olina kwogedde nga akakulu
nti nga tonna kuva kutaanula bigere kuva wo gwesooka weebuuze nti naye ku kyalo kuno kwempangali abakutinga chairman tumuko what do we do tukeera ku makya ne twesuula mu jjulu mentuga tugende tumuggyeko sitampu what do we do tuyita olukiiko lw'ekyalo tuga nti chairman tumuggyemu obwesige what do we do muyina kugenda mu kalulu kati ekyo kyolaba ku kyalo kyewamu kyolaba ku kyalo kyekiri ku ggwanga lyonna kakati ebintu ebimu politically babikozesa kunafuya mitima gyaffe oli ayinza okwogera ekigambo n'akunafuya naga nti wano omusiraamu tayinza kufugawo tikisoboka ng'ofuga oti tosobola kufuna kalulu kakati bw'obanga tolina bumalirivu tolina kigendererwa ng'ebyokwesimbawo bivaako nga bwaligenda okulaba omulwadde noga nti nga bukulumye nnyo onoowona kweri gwe waliwo yabadde abanja omuzeeyi mukwano gwange yambanja amabaati makadde yagagula nga gakyali ku nyumba namugamba naye muzeeyi wali mpadde amabaati gano nga tonnafa oli kugenda kufa okitegeera naye eyo yonna yabadde akyogera kubanga tamanyi omuntu abeerawo atya kimanyi nga Katonda gakubeezawo naw kakati mbadde gamba nti nga tonnaba kutandika kugenda kupaala ogende kubwa pulezidenti ogende ku bwaki sooka wetunuulire ewakaawo kwero si wano mukimanyi bulungi bannayuganda bannamasaga nti wano okulonda bwe kwatuuka abantu bonna ne beesimbawo ab'enjawulo mu bibiina eby'enjawulo mu madiini ag'enjawulo era bannayuganda bannakibuga wano ewaffe Masaka ne basalawo ne bagaa nti wano tugenda kuwa gundi owa Nuupu wano tugenda kuwa gundi owa DP wano gundi owa FDC mulungi nnyo wano gundi owa NRM mulungi nnyo era ne babalangirira era bali mu kutuwalakata ate naffe ne tukkiriza era gavumenti ye NRM nekkiriza kubanga ye yaleeta eddembe eryo yaleeta constitution eya 1995 nega nti abantu beesalirewo kakati omuntu ayinza okugamba ekigambo ayinza okukola statement ng'ayagala kunafuna kati noddaawo n'omala emyezi 6 ng'olwana n'ekigambo ekyo mufo gyewali badde ogenda ng'okola emisingi emirandira egikutwala mu bukulembeze oyagala kudda mu ntebe ya General Kaguta Museveni naye toyinza gibuukira bubuukizi olina okuba nga olina emirandira kati mufo ky'okutandika okukola entotto ekola emirandira egyo egigenda okutuusa mu ntebe eri otandika kulwana na kigambo kibi kisosoze kimalako eddembe n'omala ebiseera naye eyo is one of the strategies ez'okudisorganizinga omulabewo ayinza okubanga nti General Muhoozi yonna ayinza okuba nga yabadde adisorganizinga abalabe ba kitaawe kubanga ate si gwe gusoose si gwe gusoose olaba mutabani w'omusajja agambye bw'ati amaanyi gatuwedde ne gye mbadde ndaga sikyagenda si gwe gusoose kabadde kakoddiyo kisoboka kubanga constitution weeri constitution yetulambika kiki tulina okukola era ddi era kakati road map eya 2026 yafuluma era gye tugenderako kakati kizibu nnyo omuntu okujja naga nti 2026 okulonda tekuliyo kizibu naye oli asobola okukyogera kubanga amanyi nti Haji Umar ayagala kwesimba ku katundu nina akatabo kange wempandika abantu abagezi mbadde siteekanga mu linnya lyo naye bwe tuva wamwe ndaliteekamu omanyi nagwe nawulidde agamba nga muzindanunga bwobuli buli alina simanyi passport visa yo tandika ng'alinga ngamba bannayuganda nti enkyo omuliro gugenda gwaka wali muliro kati lwentegedde naye kyeyabadde ategeeza kumalamu bantu maanyi omuliro tuguliyo okumanya tiguliyo nze obudde bwange obusinga mbumala mu bantu abantu bagambye era General Kaguta Museveni bw'anaabazze wano ku Lwokubiri atuyambe kubanga abantu bonna babadde bawakanya gavumenti ye NRM baga nti atukolera ekintu kimu takwata ku bbeeyi ya mmwanyi ebisigadde afuge fe obwakabaka bwaffe twabufunye
buli mu mwanyi abantu batandise okulowooza ekibagattako kubanga gojja kwogera ekigambo ng'obasasamaza ne bwe banadda ewaka n'abaana baabwe n'abakyala baabwe oba abaami baabwe ekigambo lubuto ajja kubaawo ababanja olwekyo statements zino ezimu zikolebwa kumalamu bantu maanyi. They are just political statements. Kati nze ndowooza nti bino byonna bizibirawo tuyero yo ne bagitondawo ne bagamba nti kaakati ono omwana azze kulwanyisa kitaawe naye abaana nga babi olaba bwalwanyisa kitaawe naye nga kitaawe asirise ne bukya kumakya abantu nebategati naffe eno wansi eno bataliko twesimbako abavubuka ne bavaayo bagati abo abakadde abo bagenda luno tufunye amaanyi amapya. Kaakati agasembyeyo bazzeeyo mu bantu batuga nti baatulagidde twegatteko NRM tuwagire NRM tukomyewo ewaka. Obukosi abayogera ebigambo ebiwanvu n'ebimpi abalala bakyali awo mu bbanga kubanga n'eri mu nuupu nawo gwaka abamu ndowooza n'enjogera ya wova toyombye baali mujja pulayinga kati bagaganzira yonja nabogerera ebikikinike ebiwanvu n'ebimpi. N'olwekyo eyo ekibuuzo kyaddibwamu mu 1995 naye ate gino yo Kaguta Museveni ali consistent. Singa owuliriza statement ze statements yayogera mu 1986 zakyaliwo takyusa. Naye mukulu Katumba kankutwaleko mukana akalala mulowooze nsobola okukkiriziganya naawe nti those are political statements ezitalina nnyo just zakuzanyisa byabufuzi ono tumumalemu amaanyi gamuggwemu abadde agenda okukola bakita grassroot structure abiveeko. Naye statement mu byobufuzi tetugitwala nga just mboozi tubadde tunyumyamu kuba statement ez'ebyobufuzi ezisinga obungi by the way they are revolutionary. Zivaako revolution zivaako ebintu okukyuka ne bifuuka upside down nga just oli yayogedde ekigambo. For example ngenda kuwa ekyokulabirako. For a long time babadde bavunaana Abayisirayiri okwagala bakita ethnic cleansing okukola ekitaba okusaanyizaawo ddala Abapalasitayini nga Isirayiri ekyewakana. Naye eggulo Netanyahu bwe yabadde ayogera eddakiika nga 30 ze yayogere mu UN General Assembly teyayogedde ku kigambo mu Palestinians oba Palestine. Kati abatunula munda bwe nabadde ntunulira analysis gye bakola ibaga nti ako kabonero nambeemu akalaga nti oyo musajja ekigendererwa kye ekiri kumalirawo ddala akolaga nti n'okubamanya nti gye bali tabamanyi nti gye bali. Ate nga teyakuta ejjambiya naye yayogedde bwogezi statement naye baga nti mu bigambo bye nga tayogedde ku bantu bali balwana nabo ekitegeeza nti ayagala baviirewo ddala n'okubamanya nti bantu gye bali tabamanyi nakubamanya. Oba okategedde ekitegeeza nti omuntu asobola okukola statement nga yalooza njogera kyabyabufuzi kumba agenda kuleeta nabe mu ggwanga. Naye ndabe terina weeva abantu bali banoonya bululu 2026 banoonya bululu mu bibiina byabwe ebyenjawulo. Omanyi kankulage n'akalala by the way Trump bwakamwegezamu emirundi ebiri okwagala okumutta naye Trump bwe baali bamukolako interview agandi abaagala okunzita oyo Biden ne kuye be baagala okunzita namulina mbuuza ati baagala kutta bati gwe towulira bye boogera bwe bakwata akazindalo nga bagamba oyo omusajja mubbi mubi nnyo kati bali abantu abawulira nga balowooza ndi mubi nnyo oyo azaana nakufa pulezidenti yagambye mubi nnyo kati bano be baagala okunzisa olw'ebigambo bye boogera. Omuganda yagambye kamwa kabi kasasiro gano kakati exactly my point. Kamwa kabi kakola ki akamwa kabi kasobola okuvaamu emberebezi kakati siroganga ye yali amanyanja anyumya ne kabaka banyumyamu bunyumyamu amujjukiza bye baaliko. Kakati omuntu asobola okukola statement netabangula eggwanga naye si buli muntu. This is a CDF. Si buli muntu ono CDF si buli muntu nti atabagula eggwanga
Bwoza lwaki General Yoweri Kaguta Museveni aliwo okola statement. Tegede. Kakati omukulu General Muhoozi obwongo bwe, obulamu bwe, birowoozo bye biri mu teekateeka lya Uganda. In fact likyalina lya Uganda lya Africa. Yalise lya Katonda. Lya Africa. Kubanga liyambye amawanga ag'enjawulo mu Africa. Correct? Kati obwongo bwe buli awo. Kakati olw'okuba twali muntu ayagala kuva mu buyinza, olaba nange sitaagala kubuvaamu naye nga sisasula. Era kati sirimba saagala kubuvaako era bw'oganda ogenda omusaala ngufunira eno mu bwarasisi naye ku bwenaale musikola ki bwannakyeo naye toyagala kuvaako. Saagala kuvaako kubanga obukulembeze buntwala ewa woman nenfuna kyenfunye nanzigulira oluggi ne mubuulira ekizibu kyange oba ekizibu kyamuliraanwa nensolvinga problem za community yenkulembera. Kakati twali agala kuva mu bukulembeze statements ezo zonna ezikolebwa n'endala nnyingi zikyajja mujja kuziwulira nnyo zikyajja naye nga zinafuya bali. Kati noono jo muganange Mpuuga agati ngenda kwesimbawo ku bwa president. Kati ekyo nakyo nekifuuka debate. Era kati amalediyo gali awo yesimbawo tiyesimbawo ayina ennugu talina nnugu yeyagaliza musajja eyo nayo kati obudde buli eri fe abenaali mutubize tunoonya engeri ki gye tunyweza obuyinza. Kakati bali bannaffe bali mugamba Mpuuga ata naye omusajja oyo mubi munne kikutteyo ate banga nti mukaweefube gwe mukola oyo ogw'okunyweza obuyinza mumalina okutabangula bali abagala obubasuuza nabo mubateekamu jjulumizibu ne mubatabangula. Muyinza n'okubanga mwe mwaleesewo nale Mpuuga si ffe twamuleese namwe mwakiyingidde mu Uganda situnaba tukiyingiramu kubanga asobola oba omunafuyiza kubanga agamba nti akolera ku remote naye nakyo kisoboka naye kyenjagala okugamba nti obudde abaagala okujja mu ntebe babumalidde nnyo mu kwogera okusinga okukola. Ekizibu ky'Abannayuganda baagala muntu abalaga waawali ssente. Tugenda kuwumulamu oyogedde nga kakulu nti okutegeera Uganda y'enkya togiteeberereza mu bigambo ogiteeberereza mu bikolwa. Oli ku reediyo Buddu eyo omuntu wa bulijjo katujje ne mukyala Topista bulijjo eddakiika 9 ze zaakayita ku ssaawa 6 ogw'emisana twegase ku kitundu ekyokubiri ekya Kinanjo kya Nkimbizi. Njagala kuleeta deputy RCC ono mukyala Topista Mbabazi tulabe ye Uganda eyenkya politically agiraba atya nga tetunnakugenda ku mukolo gw'okukyaza president ogwabakadde kuba gwe njagala tusembyeyo. Mukyala Topista Uganda gw'ogiraba otya eyenkya? Waliwo abaga nti musibe engugu musibe engugu ng'omanya waliwo ekiraga munabe mu ngalo ng'omanya nti emmere bajjudde. Akati twetegeka okudduka tugule kampasi bintu bya dduka mwana mondweta waffe oyinza okugamba nti ate kati walyogedde otya gwe Topista naye ndowooza mu ntunuulira y'ebyobufuzi gye ndaba ndabira ddala nga mu maaso tujja kuba bulungi ddala kubanga n'emabega tubadde bulungi. Era nga omutabani waffe General bw'ayogedde nti mu maaso twagadde twetaaga abantu nga bali at least military kubanga tetusobola kugenda mu maaso na bintu byolaba bigenda mu maaso era bonna ababikola abo tebali military. Owulidde tosobola kubeera nga obuyinza bwonna tubuwadde abantu n'oyimirira ku reediyo n'ovuma omuntu n'ovuma ono n'ovuma oli kakati bwe bwanga oyina emmundu
Baida kulinda kubaida. Nizo ko ina kumanyi mine bintu byemogera mu bita kungulu atenga zenzo kungu kwa mpira mu bisima nnyo. Okimanyi nti bino byenguzi bye tukayana ko bonna bali mbitongole bine bisinzo kulyenguzibwa ne biri mu kulya sente za sibajasi. Bantu ba civilian be babirimu. Be bali mu kudibaga eggwanga. Kituufu. Sekisa jono yali. Era tovola nayo yakala nnyo tovolaba nga programu ya OWC eyina ebibala oli mutuufu era yali ataddewo lwakubeera nga bw'omanyi nti neera omuntu ak'obuntu era yali ataddewo nga nti singa ateekawo nti n'abakulira ebizimba okuzimba nabiki byonna byonna era yali akitadde mu ki ye nga ye Pulezidenti Museveni yali ataddewo nti buli muntu ajja okuzimba bino ebyokusaba tenders kibiki abeerenga mujaasi kubanga bagenda kutuzimbira ebikola ki ebiriyo kubanga first of all balumira eggwanga lyabwe owulira naye bano abalala ba bulijjo tebalumira ggwanga era kyayogedde nze nkikkiririza ddala omuntu yalibadde nga mukulembeze ng'alinamu kamitale force ako ng'akalina kakati bw'olaba nti agenda alwana n'abantu alala n'abantu kati bw'ateekawo n'aga nti nedda kino omuntu yalibadde bw'ati ng'akulembera eggwanga yalibadde ng'alina kamitale kyova olaba ffenna tugenda ba RDC twala eyo ne tumalayo ebiseera era nakati waliwo bano ba assistance babadde eyo nze nakukuluma dda mugenda nemwetwala fourth estate nga temututwala nga mwena mujja ate nga ffe twogera ebirungamye eggwanga bwe mubeerayo mufiride nga tuli wano kumuzindaalo mwatwala ate nze nalinga enzeeyo mwalondamu balondi kyenjagala okutegeeza nti abantu tulabyeko mabega abantu abasinga beerabidde ate omuntu wa wano yeerabira mangu naye mukyala topisiralira katutunuleko ku saidi endala kiyinza okuba ekituufu ekyo we can agree olw'ensonga zetuwadde nti mu butuufu eggwanga lino atali mujaasi ayinza olisuula mu nnyanga naye bannansi bayinza obutakitegeera bano abantu ba bulijjo abalonda katukola Samson nti tebakitegedde tebategeera nga ffe okulonda ne kutuuka ne weesimbawo omujaasi n'atali mujaasi bannansi ne bagaa nti mu butuufu tukyoseemu ne balonda atali mujaasi omujaasi aduumira amagye kati agee nti tetujja kukkiriza tewagenda kubeerawo ddukadduka takyogedde mu bubi ali mu kulabula abantu nti ffenna tugenda kufumbubira tiwali agenda kugenda mu buyinza ku kifuba naye we are going to mobilize people and tell them ate abajaasi bamubulizinga ngeera ffe anti abatuuze abatakwata buzindaalo abajaasi be bakwata obimanyi bakwata obuzindaalo ffe abalowoozi mutwala byejjeno gundi wali ku street ng'akutte mukalakaasa atuyita kati bwe yazze wano balina bye bakozesa bwe yazze wano tetwakunganye ffenna ne tuba ekyazanga bano bakatumba be bamuyambako ba civilian politicians kaakati era tujja kujja era tukole kyekimu bwekityo naye ng'omuntu yenna yalibadde ng'alinako ka military training naffe kennyini ba RDC osobola ogenda mu lukiiko lw'abantu n'ogenda nga mu lwoba lw'ababodaboda oba lw'abaki bonna they insult you naye bw'oba tolinayo ka military training era baba bakumanyi ti oyo Ethiopia bw'anajja wano tujja mukangamu okitegeera naye nga ffenna tugenda wa kyankwanzi kulaba nti at least tufuna ka military training keetaagisa ne bano bakyamini bagenda basobole nga bafuna aka training ako naye abantu abasinga kyenjagala okumaliriza nakyo nti naddala the youth twerabidde ate oluusi abamu tebaaliwo naye ffe abaaliwo twalaba kiki ekyagendanga mu maaso obukulembeze buno bwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era ne butwasazeewo nti akomewo kubanga tulaba nti akyayina embavu akyayina amaanyi ate musajja mukozi Seke yatudde ekyo kyaggwadde tugoberera kubanga tulaba omukulembeze waffe akyayina embavu pulezidenti Yoweri Kaguta mwasalawo 2019 ne tulonda 2021 anti ekyo kye mwali musazeewo kyali kya 2021 kati mwino tuddamu mutuule musalewo ekya 2026 twasalawo 2021 and beyond
Nali manyi luzungu lukutawanya nali manyi mwali ku ngombo kale tugende n'olwekyo twagala era ffe kennyini ffe twamusaba okulaba nti akola ki akomawo ate era ne mutabani waffe kyayogera ddala kyekituufu naye tuli kupreparinga kubanga nze ndaba abantu bangi abavudde mu buyinza ne balekawo abaana baabwe okuva ne ku chairman eno siwa gye bali bachairman abavako abaana baabwe ne bagendako naye simanyi buzibu ki abantu bwe bafuna olwokubanga mutabani wa pulezidenti ajja oli n'afuna obuzibu n'afuna ekizibu ate nga n'abaka ba palamenti bawummula ne bateekako abaana baabwe gyebiri eyo yonna era osobola okulaba nti omuntu asobola okuva mu kifo n'ogamba kati wano nga kuhonale bwemubanda twali tuleese omwana muwala oba muyita ssenga yajja ne yeteekawo awo nti nze ono ssenga wange n'adduka n'aleeta empapula era yakwata kadi ye n'abeera muwala wa mubawekyotera owulidde n'owekyotera ngamba asembyeyo mu Uganda wano abadde muwala wa Sisiri Ogwa webali nnyo abadde wa Sisiri Ogwa ku saidi yaffe webabeera omukyalo w'Enkomansimbi omwana yafiira muntu owe kati ye yafuna eki obwamemba wa paliyamenti owulira abamu bateekawo ne bakyala baabwe naye ffe olw'okubanga ffe bwe mwagala okunyigiriza buli kaseera ffe owaffe bw'agamba nti omutabani yajja awo n'olutalo ne lusituka okimanyi kati kusinza ku njogera yo naatiroga nti tetwagaliza era ndowooza mutayagaliza bantu bagwanga naye omuntu yenna nange bwe mba nga ndowooza nti bwe mba nkuzizza omwana ne mukuza bulungi ne musomesa n'alyowoozezza nti bwe mba mu kifo oba yalibadde akisobola ekikola owulidde kubanga that kind inheritance from the mother to the children oyinza okuba nti kati ebirungi ebiri mu President Museveni tubiraba mu mutabani asobola okulembera eggwanga tumulaba oyinza okulaba disipulini obuntubulamu okubukakkamu olaba yina ayogera nga mukakkamu nze yali sinyo nga simumanyi nnyo naye namulabawo ku gofuleni nga tuli mu lukiiko naye obukakamu bwe yakozesa okumbuuza nga tammanyi nga nti naye ono tagenda kufaanana mu kitaawe nali simumanyi nnyo kiri awo era nga sibiriimu nnyo siyitika mangu nze manyi ndaba mangu ntunulira omuntu nendaba bwe yeeyisiza naye nga naye ono ajja kuba mulungi oba anti mmanya mutunuulira nengeraageranya ebya mukama we ebya taata we mutunuulira kubanga ye kitaawe mmumanyi n'obimulabamu kati ogwe n'olutuulira noga ati naye omusajja ono naye ali bw'ati eno kayinitensi kano akayina ak'obukakkamu n'obuntulamu n'okuwuliriza omukulembeze awuliriza nga talina malala era ndowooza in case wabaawo ebintu byonna byonna obukulembeze nga tumaze okuba nga pulezidenti waffe egira emyaka 5 katonda bw'atuwa obulamu pa tuyinza okwogera wano ng'obulamu oluusi tuyinza obutatuukayo naye n'abaana baffe be tulina n'abalala abantu baffe n'emikwano gyaffe tuba tubannyonnyola nti bannange omuntu waffe ono bw'ati ajja kuba bw'ati naye kati essaawa eno bw'otunuulira n'olabanga abantu essaawa eno abalwana ne bayomba ne bavuga naye nga kano kamilitale kano kajja balowooza nti bukambwe naye singa twali bakambwe singa abantu bonna bonna bali mu magomera naye olwabo tetufaayo tulekoolinayogera byayagala era galijjudde abamu ne mutuleka ebweru kale ne musigala ebweru tuli bweru abamu temuli babi tetunoba tetunabanyiiza bunyiizi temuli babi mutunyiiza tetubaleka muli bakisa ati obadde osituka badde njagala kwogera muzindalo in case oba olina nga sinakuleeta bakubi b'amasimu kubera ensonga njagala tugiveeko mu ddakiika ensonga eyo nja kwebaza muganda wange Mukulu Katumba ne RDC Topista bagambye ekya military kinaddendeseeyo twabadde ekyankwanza ekimu kinasinza okuyiga ze bayite empisa discipline by the way mbadde njagala kubuuziza bano baali bagenzeeyo naye guli fresh wakavaayo mukyala Topista wadayogera mbadde ngenda kimuze nga kankiterekere haji yakavaayo bamusomesa biki batusomesa empisa kumanya batusomesa empisa n'obuyonjo akatiba kantu kalaba akamazzi abantu nga tuyine nkubulira mazima akatiba kantu kalaba akamazzi bw'okasumula booti waliwo akantu akabeera ku mutwe akaveera basooka ne bakusomesa engeri gy'oyukayingizaamu mu ccupa
ate ecupa eyo olina ogitwala mu dustbin tomala gatisuula buli wamu. Abamasomero omusajja omukulu bw'omusanga mufukamira mubuuze muyite ssebo. Abamasomero omukyala kasasiro gwenda baku makubo. How is that related to national leadership? Kye bayita discipline empisa ennungi edda kufa abaaliwo mukyala Topia akubuulire ku mirembe gy'obukulembeze obw'emabega nga ow'amagye kitegeeza butaba na mpisa na kutulugunya kuwamba bakazi kukola ki. Mujjukira yali ewaffe ku kyalo nga bwajja ewaffe ku kyalo abanywa b'omwenge mu bbaala ng'ebbaala bazeewala musajja oyo bamuyitanga Sale, Lieutenant Sale gabaga Sale yazze ku kyalo. Kati olwaleero kitegeeza ki? Kitegeeza mpisa. Era kyova olabanga nze ndi musanyufu nnyo ku ggwanga gye tunaga ebyobufuzi byayo. Sirina nnyo na buzibu bwabano nti simanyi owanuupa omu naye afunyeyo kuba tulina okufunayo ku opposition. Sinza ku mapu ya Uganda nga bwegitunuulira. Baabuwe opposition yo yaweddemu. Kati nakyo ate tulomba neddwa nti waakiri wabeeremu ku batonotono baleme kulowooza nti gavumenti tugenda gifuuka ffekka palamenti ereme butabeera mu opposition. Kusinziira ku analysis gye nnina gendaba tunulira mukulu Mpuuga akyanoonyeza Bobi Wine akalulu. Bobi Wine akyajja wano n'aga nti muwe Mpuuga akalulu abanga akasabira enyaala ebikitegeeza ki. Kati batutunuulira eggwanga engeri litamuddemu n'omukulu ono Katumba kyayogedde abantu batunuulidde kukola ssente. Abantu ba Uganda kati kye baagala ekintu ekisinga obukulu kintu eki ekyatuleeta twaleetebwa pulezidenti yaga twajja ne demokolasi ebyo ku bye twasomye ebyombuuziza patriotism okwagala eggwanga lyo pan-africanism okwagala Africa yo n'ebirala abali related kubanga ne Obama ali mu America nga bamutwala kitaawe kale yeye yagenda kusoma naye n'abalala nga bakire bamamadali batata baabwe Tyson bebatwalanga nga abaddu abo nabo tubateeka mu luseru waffe olunyigirizibwa. Kakati bw'ogenda okutunula ebyobufuzi bya Uganda era nga mukulu bw'agambye gye mumuhoozi kiba kya haramu okuleeta omuntu atategeera kiki Afrika kirina okubeera kiki tulina okwegatta tubeere n'akatale akawamu tabimanyi. Siwulirangayo muntu yadde akolola yadde okuloota olunaku olumu nti mu statement ye yagambye nti East Africa twandijagadde bwe tuti oba Africa mwaba opposition ba Uganda kibamuka tufe tubakyawa naye ffe tubakwata n'emimwa baleme kwogera bintu by'amakulu. Ate omuntu akyanoonya kulembera Uganda ate agende faawo twavaawo dda kuba Museveni yaleeta anti olwedde mu Uganda mwagifuna dda mugirina twaleeta democracy mutunulira East Africa democracy bw'amala okujja ne tugenda mu socio economic transformation era ono kyagambye nti president bw'atayogera ku mwanya era nze ŋŋamba nti bwe tubadde tukola okulaakulana kw'eggwanga lyaffe lino abantu ne batandika okukulaakulana kwa speed kwe tukulaakulanidde ennyingiza ya Uganda GDP mu myaka egi ena egenda kwebazaamu emirundi 5 ekyo kyo tukiriko kubuusabuusa nawe kimanyi abantu basimbye emwanyi ezaalinga ku 3 ziri gumu kitundu kati price yokka enyingiza esoose neyebazaamu emirundi emeka kati genda wallahi yamungu eyo yonna mubyale waffe olaba ne ku musaga guno ebirole byonna omanyi biriko miti gya mwanyi okumanya basimbye emwanyi nali nga nti waffe okwe Buganda ekiri enkole ekiri eggulu ekiri Arua Uganda n'emirundi 5 ngambye bitono. Kati nze nsaba president kintu kimu bano abatwetoolodde ba plana baleme kubeera nga abaali baleetedde kabaka obuzibu. Abavubuka bagenda mu land board bwane ya Buganda land board ne bajja ewaffe ne batandika okuleeta ne babala mu computer batukola betu tufuna sente bwe ziti batuka n'okubogolera abantu gwe ne wawa ina futi 10 ku 10 tatukugambya 3 sebo membasi zirina obatayagala genda president mala kukiyingiramu n'agamba Ssaabasajja Kabaka sagamba kuba abantu bange ku ttaka kabaka ne yeekanga kakati buli muntu ow'ekibanja ekiri ku ttaka lya kabaka ekkanzu ya mitwalo 10 tandika okusasula obusuulu ate n'obusuulu buli regulated tubusukka mutwalo ekyo kimu president kye musaba bano ababeera eri mu planning ey'okubala bwe tukola bwe tufuna billion beziti eby'essente bino eby'emmwanyi bino byempulire by'okuwandiisa simanyi science abirimu oba mubi oba mulungi
ne bannayuganda ne bana abalimi olw'okuba nti olwaleero babuukidde kugamba Museveni oba waagala obafuga emyaka 10 afuge ffe kasita tukola ssente basooke balireke bwe bali bitegeera bali bawandiika bwe bali ebyokuwandiika ebyo bye baga tugenda kuwandiika bwe bali bitegeera lw'omuti bagizimbira mu lunaku olwo bagambye bati bino bye bagenda okuwandika simanya abalimi b'emmwanyi baki abantu bwe baba tebabitegedde ng'omulabe gwaffe bw'ayagala okuyita basooke bakiteekeko breeki. Abantu bagambye kino ndeeteyo omu nti ketufunye emmwanyi ndeeteyo omu oba afuga mpaka kuleetereyo omu atagenda kunkyawa omukulu nga bayita Batesta wano ye musuubuzi omunene nyo ali awo ku street awo wammanga Kalungu Traders yaŋŋamba mu bigambo bye n'aŋŋamba omwana we yafunye omulimu mu M10 jjukira okubeera ku edikoota y'M10 oba oli mu miliyoni 12 wallahi kikiinaako obukakafu nze bwe ndowooza naye kuba bali badde bamuwadde emmotoka yagambye namuganye namuwadde yiika 10 n'agamba nti ffe mu yiika 10 ez'emmwanyi tuteekako obusa bungi nnyo jjukira ye alinako kapito talinga fuga amayanja bwe tumala obuteekako buli nkuba ne tuteekako ebijimusa buli yiika evaamu miliyoni aga nga tubalidde sizoni emu namubala nti mu myaka 4 nja kuba muyambako gino eginaddirira atandika okukungulanga buli mwaka miliyoni 2 obulaka yansesezaamu yaŋŋambye ti bwe ginaamala emyaka 4 nafuna miliyoni 8 ng'ettaka lyange ndyeddizanga ngagenda ayiya nasese nekyentegeeza ki kati bizinesi kiyo kyakola abantu bazeeyo mu social economic transformation obugagga bwa America obugagga bwa Bungereza obugagga bwa Germany si bya bufuzi production kukola bannayuganda bwe babanga obwongo bwabwe butandise okumanya nti tulina kukola kye bayita production kaakati ate nga bafunamu olwo gwomukulembeze baba bakunoonyako ki oli ku radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo itira ku noti 752989 55 oba noti 78 57228 zesimu zoyitirako twogera ku Uganda eno nga bwefaanana mu byobufuzi mu maaso ng'ogiraba otya oba okkiriziganya n'abo abadde boogera wano nga bwe boogera Uganda eno ey'omu maaso mu byobufuzi efaanana etya obedda bwe mulamu gwe tuliko radio Buddu naawe bali kuwuliriza endowooza yange egeri bweti akalira akendo kalabira ku mukoza ate atalimu enjenje nzamube enjenje nga kyentegeeza nti ekitegeeza takalira akendo kalabira ku mukoza ono omwana tayingirangako mu bujaasi yade kukola kiyade kujawaza za budongo asobola atya okuddala okufuga Uganda eno kati Uganda efugibwa yali agifuze ate n'atali mujaasi tasaana kufuga Uganda kubanga akalira akendo kalabira ku mukonda atali mwenjenje tasaana kubeera mwenjenje kibeera olawulisa bikabawo omukonda atalya bantu mugende maaso nabegenda bayo myaka gye twava simanyiyo kale oli ku radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo lwaki gye mwava abantu ne mukyalo tupisito nakyo lwaki mulinganga nti mwaliyo mwekka mwabana teba radio Buddu wanje nawe bali kuwuliriza ono ema nkalunikyaza kyamazima oleesa omulama omulungi naye nga nekibuuzo nakyo kinene nnyo kaakati Uganda yaffe mu maaso mu byobufuzi ebintu byonna byakiyita bulijjo akazi galina amalibu kaakati ensonga ezo mutuulire wano bakadde baffe abatukulembera ab'amawanga abeeru bulijjo bano bannabyabufuzi abavuganya gavumenti ne bakubira enduula okutuyamba nti waliwo obutakwatagana bulungi kanoolanga essaawa eno bwe bali mu kulwana olwaka kibatta avuganya bwa pulezidenti kaakati ate boteene ewaffe abaana abato nolaba omutani wa pulezidenti ng'agamba tiwali tosuubirayo muntu atali wamaze kukulembera ggwanga kaakati noolabira ddala nti mu maaso ekizikiriza ky'amaanyi awo noolabira ddala nti mu maaso
tuyinza okuwa omusaayi ekyamazima ngera mmesire okukulembera kimaanyi wabula kutegeera muntu ayagala ki. Kale tweyanziza. Amina nawe akuuma oli ku radio Buddu eyo muntu wa bulijjo wala nawe bali kuwuliriza ono yagamba nti kanazenzeze wano nzizi naye waliwo omukulu Katumba ayogedde pointi entuufu omusajja oyo mugezi nnyo agikyogambye muwandiike ngenda muteeka mu katabo kange bwembawa kubanga ayogedde ekintu nange nekiraba ddala nga kyekituufu era pulogulaamu eno bw'atabeerako nze mpulira ddala nga mba muneesinga aji naawe abasajja bakomye oba musaalo oba bakuwa eki kubanga yo pulogulaamu eyo mutuufu wazisoma n'ogifubuka kale we bali kusiima era abantu b'ebizi babeerako bonna bambalira baliko naye omukulembeze gwataba mu kyasi kasita abange ensi amanyi waalina ogitambuza aba asobola okufuga wabula obwabugyasi lwakuba nti kale bubaamu embeera y'okukwata abantu naye ng'obwongo bwe bufuga Uganda. Kale naawe bali kuwuliriza oli ku radio Buddu wala naawe bali kuwuliriza eddoboozi ery'ekirowoozo abamagwakuuyi naye Ajumba njagala otunuulira embeera ensi nga bw'etambula oba akyatufuga nga yakyaliwo wali gye tulaga mu maaso amazima osooka n'otunuulira bano abawansi ffe nga ffe abawansi ffe twasooka omulonda naye takyatulabawo wadde ogenda okuwulira mutabani we bafugisa eggwanga balifuga mu maanyi kati waawe gye batutwala era abamuwagira pulezidenti nze nange nali muwagira naye ndaba byakola bikyaliyo atute eggwanga ligende mu maaso ate era abaana abalala bakwate munno. Kale toyanza oli ku radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo wala kale Naalongo naawe bali kuwuliriza abakulu badamusize nagamba nti movement waera ebanga kyenzi ebulabulira kufuna ligamba nti mbakuvuma nebuziwutina ati obanga tewerabidde naye soba physics ekaddugala sentujanga erosifaibuwe masasa notendeka mukyaka okukwata kwali kutendekebwa kwali kutendekebwa bambuliza abakulu kuba batendekanga mukyaka n'owesomero bakusaa kukuwa bakutwala nti batendekerangako bukwano obutangira kulwaira olwanda ngobatendekera ate kyabatusa ekyakwanze mukulu kyabadde kitya kuba n'emundu era mwazireetanga nga bakola tukwatamisu kati ofuna ekiri mu ggwanga newewuunya ovayo mu budde kati nga mudwalire mataka haji owulidde ekiriyo Ajuma bw'owulidde nti abasawo batogenda n'eddagala mutakabayo tukale batukira ekyakwanze mutabeera wano sukaali n'abeta nga ali ku bbeeyi n'amasanyalaze bakka kyakwanze eggwanga lyalikyalimu bino bikoze nakubuza nte olekogiranga sekandi nowagira katole kati oli ku nnuku ekyanjera akinyala ggulu wamukulu kisanja kwayayaperezesimu ng'akimbuuza newagiraku ku movement obutali musango njenvayo nga byebayogera siye batuukiriza njenvayo nenzira ku mugendo wenda we wanaabeera umwana wajja nowawulira abalala nowulira ekituma hati kalinage emulago nga basaba miliyoni nga bakufira abalagisi babuza babewakana nesumula wekawe tebanyamba baŋŋamba ettekapaali yekampala ate apurezidenti bakayima mubaawo temwatuyamba tunoonya kulaba watujja ekituufu owamanyi bagamba nti wawali osobola kulebera obaeenya mukulu katimba kale toyanza Naalongo bali kuwuliriza oli ku radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo gogenda osembayo era awanje nsibye bulungi osibye tesebo mukimanya ku super owe bali kuwuliriza naye baba olaba embeera taata nekka emitono efuuka emikulu kuli baana bato naye omusolo gwennyini kwekikisoba tegeera taata nkuti nkuwulira kale tweyanziza Dennis we bali kuwuliriza radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo batulabira ab'okusupa mukimanya
Simanyi omukulu Katumba olina bw'oyagala okwanukula nga tetunnagenda ku nsonga yaffe. Webale nnyo omukulu webali eddala. Eyasoose yadde agamba nti General Kaguta Museveni agende mu maaso waliwo ekitangaala azzeeko abadde atulaga abazungu abo balwanagana. Ndowooza ebisinga bibadde si byamaanyi nnyo naye kyendabyemu kyekya Nalongo Gaita bwaga nti yaliko NRM naye kati yakyuka n'agenda mu Nuupu olw'ensonga nti bye mwali mwogera twali twogera si bye twali tukola, naye buli muntu alina engeri gy'alabamu ebintu bye. Bangi bavuddemu NRM ne bagenda mu Nuupu naye n'abanuupu nabo bavuddeyo ne bajja ewaffe bakaterega abaani babawo. Kakati ekyo kye kimu ku maanyi gaffe nga NRM. Omuntu tukuleka n'ogenda tobeera mu buwambe n'ogenda gy'oyagala gy'owulirira mu ddembe ate netwaniriza n'abalala abatulabamu essuubi. Kati Nalongo Gaita kye yakola tikiri mu sitaani wa ddembe genderi nenze mmanyi era nyina okukkiriza munze munda nti ekiseera kigenda kutuuka akomyewo ewaka. Yes. Asembyeyo ono omuvubuka abaddewo Kimaanya ekyayogeddeko eky'emisolo nti emisolo giri waggulu kituufu kubanga emisolo gyo buli wadda musolo naye eddagala ly'omusolo nga okubeera waggulu lirimu lyakukola nnyo n'okulaba nti omusolo ogwo omungi gwe bakuggyako nange gwebanzijjako gukola ebituufu bye guteekeddwa okukola. Mukulu Katumba omanyi kyoyogedde kitegeeza nze kyentegedde eddagala ly'obutalumamba obuzi kukubwa kuguma kabaka bigagumye bugumi bakube bajjako eddagala obutalyaga bankuba buli kaseera bannomya buguma eddagala gumirembo okitegedde bukyamu okukola ennyo kubanga baba balina kubatoola kubanga mulimu emisolo gya mirundi ebiri waliwo omusolo guli direct guli n'omusolo guli indirect. Kati omusolo guli indirect gwe gusinga okugenda mu bantu oba okunyiga abantu kubanga abasinga bagusasula ogwo gwe gusasulwa abasinga naye bw'obanga olina ssente aje bw'oba watunze ensawo y'emmwanyi ya miliyoni ensawo emu nga watunze ensawo zo 100 5 nkaaga oba 3 bw'ogenda okugula omuti gwa sabbuni bagamba gwasinjika kaaga sirowooza nti owulira obulumi bwe bumu n'oli ataatunze emmwanyi. Kati kyenva kugamba nti omusolo guno okubeera waggulu abawulira nti gubanyigiriza beeba batakola. Kyova olabanga gavumenti eno egambye nti omuntu ku mpaka alina okuteeka ssente mu nsawo okwemulugunya kuno kukola ki kuveewo. Era kyova olabanga gavumenti y'NRM egamba nti enguzi eveewo kubanga bwe mukuŋŋaanya omusolo bumbi bwe muba bamukuŋŋaanyizza bukola ekyo kye muteekeddwa okukola. Era abantu b'e Masaka bayite ku nguudo nga kolasi kwali ng'amataala gaaga basobole okwapulishetinga oba okusanyukira omusolo gwe bakola ki gwa gavumenti. Kati bwe tukwata ku nguzi n'abantu tubateeka ssente mu nsawo kino ekyomusolo nti munene mungi kijja kuba tekikyalabika. Oli ku radio budde oyo omuntu wa bulijjo mukyala topisiti gwe kankutandikire mu jjiya waliwo akubye ono amwebalamye Mukulu Katumba amwebalamye mu bugendere kuba namulabye amuwandiika yagee nti omuzeeyi nze ndaba talina gy'atutwala atuleke abantu abalala bajje bakwate tandikirawo kituufu Gen. Museveni agadiyonda kyalina gy'atutwala omuwuliza yabyogedde sinze namumakinze. Kati abantu abamu sijja gamba nti bonna kati ye ayinza okuba nga bwakiraba naye ng'ate si kyekituufu. Abantu balina gy'atutuusizza. Kati nze ewange gyenva ekyazanga nzaalibwa Kyazanga naye njagala okutegeeza
nti bwe mba nva wano nga ng'enkati biri byonna eby'e Kampala kambireke naye bwe mba nga nva wano Masaka okutuuka ekyazanga ntambulirawo eddakiika ndowooza nga 40 naye nze nabeerako ate ku mulembe gw'ettaka nga kyazanga Masaka okuviira ddala e Kampala ng'oluguudo lubi nnyo mpaka okutuukira ddala wa Ekisolo gye nzaalibwa kubanga ndi w'Ekisolo naye njagala bategeeza nti okwerabira kuno omuntu we kuno ne bweba walidde ennyama n'okkuta bulungi n'olya ebifinga 7 ku makya oba tukyajjukira nti walidde n'olwekyo abantu baffe balimu okuba nga okwerabira amangu naye gye tuvudde wala tetwabeerako ku mulembe nga tusomera mu miti twasomera nasomera awo mu Malungu ewaffe abasinga bamanyi naye nti nasomera mu miti nga olebera omuti wansi musomesa wajja n'atusomeseza enkuba n'etonnya tewali kusoma era ndowooza nsobola kuba ndali nga naakava e Kampala mu ssomero lyonna erimu abaana ng'enkumi nali nze nyambala engatto nzekka kubanga nali nzambaliddeko e Kampala naye njagala kubuulira essaawa eno tewakyaliwo ogenda ku ssomero batono nnyo bosanga omwana tayambadde engatto kitegeeza ki nali mu P5 negenda ku ssomero nga nsibye ekikalu anyambadde obusipi nafuna standing ovation kirasi yonna neyimirira lwe ayambadde omusipi nga nze ngulina mu ssomero era njagala kubuulira nti olwokuba nze najja nga nyambadde engatto bampeerawo obwa sanitary okulira ebyobuyonjo mu baana naye nga ndi omu ayambadde engatto mu ssomero eddaama. It was 1974. Kakati ebintu bwe tuba nga tugenda tubirabira bwe tutyo ng'enguudo ennungi tujjeko n'ebyo birala tulabe wano kati mu kibuga butuli obukulembeze bwa Pulezidenti Museveni bwe butaddewo ebyo byonna ebisolo gye bagamba batudde emisolo gigenda mu masannyalaze golaba waggulu agaka buli ddakiika abantu bakyakala paka ku makya yolooza abantu bakyamanyiyo n'ebyokulonda life gye balina you see people abantu kati tebakyalina na budde ne bwemba mwogera abasajja abakulu some people are on phones why kitegeeza nti ensi ekuze tebakyalina budde bwakunyumya katumba munemwa edda twanyumyanga munange kino olowooza bakyalina obudde obwo n'omwana ajja n'akukyalira azze okulaba omwana ava e Kampala nga azze okulaba n'ogoba kati ono yazze kukola ki ng'ali ku ssimu kitegeeza ensi egenze wala tekinologiya ebyo byonna byonna tubitunuulire tulabe ddala ensi ddala oyinza ogaa nti Museveni talina kyakoze okutulugunya nze nazaalibwa Ntebe omukyala oyo gundi yamwogerako Namboozi naye ndowooza bye yali yali tabimanyi naye was there ye yali ndowooza mukono eyo oba luddawa I don't remember gye yali naye naye was ni Ntebe nali nsomera mu ssomero ly'abasirikale awo Entebbe Katabi oyo kulabako yali si bwakusaaga gwali mulembe kyogwo gwali gwa Museveni nti nedda naye essaawa eno tulina Amadi Brigade wano naye toyinza nakumanya nti gyeri omwami oyo omwami abeerawo mu Kamanda Jemusande mumusanga abamu bamusangaawo ne bamutwala nga batusina musirikale bawulidde bali eyo boota muliro bakola naye kyenjala okugamba nina ne wenda musanga ne mbuuza gwe nali naye ne muganda oyo omusajja ayiseewo omumanyi omutegedde mumanyi oyo yadumira enkambi leka naawe njagala waliwo kyenjala okuba ebyo bingi nnyo tujja byogerako olulala naye kyenjagala okutegeeza omukyala kyayogedde nti twasoma mukyaka naye tuzaala abaana nze mukulu Sempijja bamulanga ki we yasomeseza mukyaka nali nyingira bwa kansala wa district ngawulidde naye essaawa eno abaana betuzadde tebaddemu okusoma era yovola batulina ogenda ekyankwanzi twasoma biri ebyakya mukyaka naye kati buli kaseera abantu bazaala abaana bakula ate n'okusoma tekukoma so nze ndowooza eddwaliro bintu byakutereeza naawe kennyini ng'omuntu naye yennyini asobola otukubira nagamba mbadde mu ddwaliro wano naye bansabye $300 gyaki kati ffe ne tugenda ne tubuuza obukulembeze bwe tulina nga ba RDC ne tubuuza nti bannaye dokita kino kyabadde kitya ku
kubanga katulina okwogerezeganya. Yali mulago we Kampala n'abakubira amasimu kati ebi Kampala bina jurisdiction yabyo ebyo Kampala bye Kampala. Not for RDC kati it is coordination mbuuza gwe yakubira because I'm talking study is Katumba. We have RCC Wudu, we have Nava yakubirani. Bawulidde so ze ndowooza nti ebintu bino byakubeera nga tuwuliziganya kubanga njagala kubuulira ne Kampala tusobola okuwuliziganyayo. Ayinza n'okubira Sempijja, ayinza n'okubira Kasola, ayinza n'okubira abakulembeze abali wano abakolera e Kampala bayitirivu nga tonnakubira RDC Katumba kubira bali abali e Kampala asobola okwogera n'eddwaliro. Nze naliko emulago e Kampala nga ndi mulwadde nenkuba essimu naye oli yagamba yakubira oli nga ssente nange sizitegedde naye eddwaliro lyali lyakusasula waliwo amalwaliro ag'okusasula naye mulago waliwo private ate waliwo n'eryaffe erya bulijjo. Bw'oba oyagala obwangu ng'obulwadde bunene nnyo osobola ogenda mu private kubanga oba weesobola oba teweesobola ng'ogenda mu lino eddwaliro eryaffe eryaki erya bulijjo. Njagala nawe obeeko kuyana ku dakiika 2 tugende ku kwankulako ali omu yekka nga akwasizza ennaku mutaka waffe Naalongo Gaita naye Naalongo ndowooza alina ekyamunyiiza kyatayogera bino bifuuse bya kyekwaso kubanga ag'amazima bw'otunuulira eggwanga gye liraga twogere amazima n'abatuwuliriza. Waliwo omuntu eyasuze enjala nga talina kyayambala nga talina fiizi za mwana agenda mu ndongo. Okimanyi nti omu ku bakulembeze olwaleero yamaze kugaggawala nga agaggawalira mu ndongo kusuna gita gwe bayita Bobi Wine. Bwe yasuna endongo abantu ne bayingira. Ndaba wano abaana agulapita omutudu agera ku Maria Fula agera ensi neekola ki nejjula. Waliwo omuntu eyasuze enjala omuntu ogenda mu ndongo kumala kufissa ako ke kabonera akalaga obugagga bwa Uganda. Uganda ly'eggwanga mwosanga abantu genda otunulire akawungeezi wano uyite mu streets wano ekipaya bia yaseremeka mukulu Katumba mu mwenye 15 bayingiza kuretiza bia mu Masaka wano akawungeezi konna agali badde amaduuka gabeera mabaala natunulira mu Kampala buli ngagenda etinda ngadde bukoto buli woolaga Kampala edda by'abantu ebijaguzo byabeeranga ku weekend naye nkulayirira Mungu eyantonda from Monday up to Sunday. Bannayuganda babeera kukola ki abaana ne bava e Rwanda ne bava e Burundi ono yabamanyi aliranye awo ekisolo byali biwoli birungirungi ebyo okutandika n'olwokuna abalala bajja beevuga abalala bajjira mu baasi mu Jagwa bava e Rwanda ne bajja ne batigukira wano obulamu mu Uganda mu Bulaaya obugeregeranya buli mu Germany babangamba nti mu Germany yewali abantu abanyuba omwenge okukamala ne Italy kati abantu okujjako obutasiima baali badde balabira kuba n'abayimbi bagula bite Bobi Wine baani era kyokudala nti bwe baalya ne bakkuta baga nti ndowooza n'entebe tugikole ki naye ng'ate baabuwe si bya simple arithmetics nti emugattako emuyimbuzi olwokuba wafunye obusente wabujja mu ndongo ti n'obukulembeze bw'eggwanga banabusina mu gita eddakiika tulina 10 zokka ze zibulayo okuwera essaawa 7 g'emisana ku ssaawa 7 tujja kufundikira enteekateeka eno mukulu Katumba